Luno lwe lugero lwaffe lwe tugera oluvannyuma lw'okusoma akatabo akayiye mu lulimi Oluganda. Olugero lwe tugenda okugera baluyita akagoma ka lulendera. Awo lwatuuka abooluganda ng'otulabira ng'abaawo omusajja ng'awasa mukyala we nga bazaala abaana baabwe 3. Baabeerawo mu kwagalana era baali balimi. Mu kwagalana okwo omukyala yafuna olubuto olwokuna omwana waabwe bamutuuma Lulendera. Kyokka omwana aba akyali muwere ekirya ne kigwa ku kyalo kyabwe. Kino kyakaza ebimera, enzizi zaakala n'ebisolo byafa, ekyaviirako enjala n'amuwadde akatebe. Olw'okubanga ku kyalo ekiriraanye kwaliko ekizike kyawoomerwanga ennyo ennyama y'abantu naddala ey'abaana abato, abazadde bangi ku kyalo kino baalekanga abaana baabwe waka ne basalawo okugenda mu byalo ebiriraanye okusaka emmere n'okulaba oba basobola okufuna ettaka eggimu basobola okulimira emmere yaabwe. Lwali lumu taata Lulendera n'asiibula ab'enju ye asobole okugenda okunoonya ekyokulya nga bye balinawo tebinnakalira. Yabasuubiza okudda ng'akwataganye. Ono yakuutira mukyala we okusigala n'abaana waka olw'ensonga nti kwaliko omuwere. Ezaali essaawa zaafuuka ennaku era ebbanga lyayita ddene nga taata tadda. Maama w'abaana yalaba bagenda okufiira enjala awaka n'asalawo naye agenda anoonye ekyokulya era yakuutira omwana waabwe omukulu obutalekaawo bato be. Okufaananako taata waabwe, maama w'abaana naye bwe yagenda okunoonya emmere yamalayo ebbanga ddene nga tadda. Abaana baagenda okulaba basigazza emmere n'ebibala bitono awaka, omuwala omukulu n'asalawo okutambula ne bato be okunoonya emmere oba ettaka lye basobola okulimira. Eky'omukisa omulungi aw'okulimira baafunawo era baalima emmere yaabwe. Buli mulundi gwe baagendanga mu nnimiro baagendanga n'ebibala, emmere n'ebyokuzannyisa okusobola okumala obudde buwanvu. Ku byokuzannyisa kwaliko akagoma ke baakubanga okusobola okulimba omuto nti ezzike liiryo bw'abanga akaaba asirike. Kino kyabayambanga okumala obudde obungi ku lubimbi ng'omuto ennyo tabasumbuwa. Buli lwe baabanga ku lubimbi emirimu baagikolanga kasirise si kulwa ng'ekizike kitegeera nti awo weebali. Lumu abaana baba bali mu nnimiro, Lulendera n'asimbula omulanga era ekizike kyabawulira. Kyajja kyesunze okulya ku nnyama, kyasanga Lulendera bamuwa menvu alya asirike, ng'eno bwe bamuyimbira n'okumukubira akagoma ke. Ekizike olwatuuka kyatuukira ku menvu nga kibuuza nti bukyobo k'abaana nti gano menvu ga Lulendera bw'aba akaaba ge tumuwa n'asirika. Lulendera olwalaba ng'ekizike kiri ku menvu ge kirya n'asimbula omulanga. Banne baalaba nga tebalina kirala kye basobola mukolera okuggyako kumukubira akagoma kaasirike era kye baakola kwe kukuba akagoma. Akagoma kaali kapya nnyo mu maaso g'ekizike era kyabuuza mu bwangu nti kakyako k'abaana nti kano kagoma ka Lulendera bw'aba akaaba ke tukuba n'asirika. Akagoma kaasanyusa nnyo ekizike era kyasituka kizine ng'abaana bwe bakakuba. Ekizike kyanyumirwa nnyo n'ebyennyama ne kibyerabira. Abaana baakuba akagoma ka Lulendera, ekizike nga bwe kizina paka lwe kyatuuka okugenda. Kyabalagira bakuba akagoma era nabo ne bakakuba paka lwe kyabulirayo. Tekyaddamu kubatambaala era nange awo we nalabira.